nti wiki eyo gye bakwata Bawaiswa Mufumbiro, Bobby Giant ne Madada. Ekyamazima abantu abali eyo waliwo ebintu bye bataalaba naye kati bino mbibawanga omukozi wa Kampala TV nti ekyali mu kibuga kyali kirala nnyo ku bantu ate kye boogera nti bano bakwatibwa mu ngeri ya bulijjo tebalina maanyi. Abaali mu kibuga abaalaba ebintu bino babinterpretinga ngeri ya njawulo. Ekisooka Suuna nalaba amagye nga bakeera ku makya ne basimba ennyiriri wakati w'abantu 10 ku 12 nga bayita mu kibuga nga bayitirivu nga bambuka ku bizimbe waggulu wakati w'abantu 10 ku 12 ne basiiba eyo. Bwagenda ngeno nga ku Arua Park ebizimbe byonna ebisinga baalingayo abasirikale waggulu mu process y'okwata bano. Nanti kakati ndo tugende maaso kati interpretation nti abamu bakinterpretinga bati nti eggwanga lyaffe liri steady teryayinza leeta mu kavuyo security weeri. Abalala ne bakinterpretinga nti nuupu y'amaanyi n'omusajja bw'aba agirumba ateekamu amaanyi ag'enjawulo n'akakokola. Exactly. X1 XC agigadinga nuupu ya 1 XC oba X2 X2 duloba oba owokubyo Google. So kati bwekityo interpretation bwe yali. So kati tulage mu kwekyo kyenjogedde then ne Bobi Wine obuzibu bwayolekedde okuba nti amaanyi bwe gati gasobola okuba nga gamuteebwako abantu ne bakwatibwa ate oba oli awo nga ffe n'eggwanga tubeere bagumu nti security y'amaanyi nga bamwe bakigamba oba manyi bagamba yali alumiddwa ku musota ne balaba omugwa yeekanga adduka mugyeko okwekanga ne bukumi wamulaki adduka. Kakati omwaka oguwedde twali twolekera mu biseera era bwe biti gwa 11 awo ekisanja kiri 2020 nga tugenda mu kaluka 2020 bwe bakwata Honorable Kyagulanyi waliwo ekyaddondo walabye ebyaliwo abantu baddaki ku nguudo bookya ebipiira ne beekalakaasa. Kati lwaki sikola ki basiteegera wano ono ogenze kukwata Waiswa Mufumbiro si Kyagulanyi nati kakati Kyagulanyi alina obuyinza ku Mufumbiro okitegedde ate kati oyo w'amaanyi nnyo naye mu kibiina. Yes, wayinza okubeerayo badayihadi ababeera ku street. Lwaki tuziyiza embeera eyinza okutuukawo provided nkutegeere bwe nti eno gigabanga achievement eri government exactly yakola kyamaanyi ku deploying genda maaso atola genda maaso kirungi kizo basi kyamaanyi nenga kirungi oluusi kizo okutaasa abantu basigala bakola emirimu gyabwe nange nakyagala nga amagye gayitamu naye nga abantu bakola emirimu gyabwe. Ate kirungi kati amagye gaddamu ffe abantu tegakyalinga gali agayidi amini ndi olugalaba ati panda gali fanya fujo one kati so ekyo kirungi oba oli awo tomanya mitima gya misho gundi z'abali oba ekibiina kyonna kyonna nti oyinza okukwata ku muntu wakyo n'agamba okutte waki kati okuteekawo embeera because ne president yali amaze Kyagulanyi yali amaze okutweetinga n'agamba nti bakutte spokesperson waffe dededede naye kino njogera kyeyayogera nti President Museveni kyanoonya ajja ki kitegedde kati gwoba president okola ki deploy newankubadde ate olumu kabeeranga akabonero k'obutiitiizi tulage waawo on however side kabeeranga akabonero ka butiitiizi oli talina mmundu talina kiki muleke bw'oba gw'okirowooza nti talina maanyi muleke however side talina mmundu mpozi ate ayinza okuba n'amaanyi g'abantu nti n'akunga abantu nebadda ku nguudo ekyo mpozi ekyo naye tewaliwo nnyo na mbeera ku side B
yandibadde eteesaawo deployment ng'efaanana ng'eno. Kubanga ekisooka ebibiina bino ebyobufuzi bikolebwa abantu naddala ebisinga wano bungi. Kati abantu abamu ne bw'okwata mu Fumbiro tebamumanyi. Okitegedde, ne bw'okwata Bobby Giant tebamumanyi. Naye waliwo gwe bamanyi, Kyagulanyi oba Museveni oba Besigye oba Munyagwa. Okitegedde, nti gwe bakwatire ku Munyagwa waabwe bajja kujja kusitu bakole ki? Bekalakaasi. Naye bakwata abalala, ani omulala w'amaanyi mu Lusaniya? Lusaniya Party. Ono omusajja w'e Busoga. Gino Bigirwa. Kakati abo si bamaanyi nnyo. Naye oli ekyennyanja kiri ekinene. Singa kiba kikwatiddwa kuba kivubiddwa n'ebyennyanja ebisigadde bisobola okukola bwe biti ne bidduka emisinde ne bigenda. Kati awo yes waliwo embeera y'okuziyiza naye ate mwalimukko n'akabonero k'obutiitiizi mukko. Nze omusezi tasobola kuddirira kuŋŋaana kufuluma bweru. Kati Bobi Wine olaba campaign ze zinafaanana zitya wakati nate anyway wakati nga abantu be bakwatibwa abamuli ku Lusegere. Tugambe abo abandi badde bamugirako ennyo bajja kuggwamuko ku maanyi bakyuse nkola yaabwe ya bintu oba omanyi it is two way. Buli kintu kibirako side enemy. Yes asobola okuggwamuko ku maanyi. Abatonda agamba nti basajja be abeesigwa kubanga bw'obeera n'eggali wangu omanya nti ono musajja wange obanga ddate obanga bya buyonjo kituufu agenda kubikola. Kati bw'omukwata nawe oddeko eno neweeraliikirira mu kkono ga kati nzizaakaani ani gwe ngenda okuwa obudde buno omwesigwa afaanagana ng'oli. Okitegedde nti eri mutwe taliiwo. Ani agenda okumbeera wano ku kiki agenze nsigazzaawo Kivumbi naye akwatiddwa. Gaddafi ani agenda okumbeera ku kido? Gaddafi naye taliiwo. Bobby Giant naye abaddewo naye akoze eki? Okitegedde bonna tebaliiwo. N'ogamba nti bannange ani kati gwe ngenda okwesiga security yange? Tosobola kuddira kuleeta balala mangu gano nga tobakubye mu ttooki. Kisobola okutwalira ebbanga okufuna omuntu gwe weesiga. Ate wona atwalira ebbanga ng'eno omuntu akukyankalanya. Nkiraba. Akukyankalanya. Jjukira aba akukyankalanya bw'oba toli strong mentally obeera awakyankalanya. Kubanga ebintu ebimu abantu abamu babitwala nga for granted wano mu Africa. Naye omuntu okuggyako omuntu bw'owawa asobola okukyankalanya nnyo mentally obwongo. N'obeerawo nga osobola n'okwogera ebigambo kwegamba oli wakukyokooza osobola n'okwogera ebigambo osobola okuyitira kituufu n'oyogera n'ennamba yo ey'amagye sinze ennamba 4 naye ng'ekikwogezezza ebyo olw'okubona akukyankalanyiza akunyizeeko eppeesa lyakunyize. Wabula bw'okuddayo eri mwami gavumenti kubanga yebakutte yebavunaana Uganda versus Burundi. Gavumenti erina okubanga omanyi bw'oba ogoba musajja munno oleka mwezikuliza. Kati kimanye nti gwe mwami gavumenti ono nuupo musajja munno. Okitegeera mugobe otuuke wantu n'ogamba naye akasajja kano bwe kakola ki? Sirina kusukka nnyo wano. Kubanga nze ngoba nsobola otuuka eno n'ekyawa naye ngamba yo nangoba sitole ki? Lwaki siddayo nange nemukola ki? Nemufuutula nzijawa nti bano abantu bano abagenda oba abajjibwa wano ku mwami Kyagulanyi osobola okuliyetingayo abasukkane kwabo. Basobola okuliyetingibwa ate nga bano bali anirule. So singa oba maintainize bali abasooka ne bamaintaininga bulungi notawa gap balala bajja nga tomanyi karakitazi zaabwe. Okitegeera oyinza okukwatawo tugeze nga Bobby Giant ne wajja Bobby Giant amukubisaamu egi
ate ng'oli ali anirule whereby nga lochafu okitegeera kati ekyo nakyo balina okuba nga bakyegendereza. Oyinza kati ng'ogamba nti Kyagulanyi kati bafuuka bangi n'okulyetinga abantu abalala bafaanagana ng'oyo nga bangi ate nga tokyasobola kukola ki kubakontrolinga. Okitegeera so kwe kugoba musajja munno leka mwezi kuzza. Kati nina ba propagandist bempulira oba baddala oba bagira nti ekigendererwa ekimu ku bikwasa nga abawaayiswa mu ffumbiro baani tukwate kwe kuteeka nuupu mu mawulire ne bawaayiswa bano okubalinnyisa mu bifo byabwe basobole okuwangula. Nkusibe gwe ngende nja nkusibe nze sikikkiriza. Kati gavumenti ya mwami Kyagulanyi yefuga. Singa gavumenti ya mwami Kyagulanyi ebadde efuga n'akwata musajja we n'amusiba wandigambye nti yeeyongerako ki nti basibibwa bakole ekyo. Naye kakati ono yakusiba ate nagamba nti komawo 29 Septemba watiifu nomination zikusuba. Kati awo era ng'ogamba muba mukolera campaign mbiwulireeyo. However nti singa abavuddeyo nakyo kisobola okukola nti abantu abamu balonda gundi akalulu ka sympathy nti musajja waffe bamusiba n'omusiba musajja waffe akubiddwa emiggo n'ebintu ebifaanagana ng'ebyo naye nga si kyosoosezza kubanga oli omusajja yayimba walukaga nti akwagaliza kukomera abakukola ki abakwagaliza ntaana kati eno alimbu yeeyagala bwe tebagamba Dr. Kizza Besigye musajja amaze yagenda mukweza myezi 10 ngera bakyamukolera campaign baagala bamute akalulu kasembedde adde avuganya gyo Kyagulanyi biki era kati bakyamukolera campaign nga n'empapula bamaze ddo zizaayo. Wala bintu byetuuka n'olabira ddala nga biri real nga byaddala nga gw'olina kukikubaganyamu birowoozo okusinziira ku mbeera eriwo nga ne mwana muto akiraba nti kyetaaga nnyo omuntu mugezi ti omusajja kati gwe mwagamba nga bamuleeta kwesimbawo empapula baziggyeyo bali mu kuzizzaayo kati agenda kukola atya ate nga si ye pulezidenti nti bana ekifaananyi kye banakitwalayo newankubadde ali mu kkomera nga yewe yeewandisizaako era lumu ng'ali mu kkomera ekitegeera. Kati ebyo tulina oluusi sometimes okubisengejja ne tulaba osooka n'olaba embeera eriwo nti nti mufumbirwa ayagalwa bw'oba gwe gavumenti wandiyagadde mufumbirwa agende mu palamenti gwe gavumenti dwaki yabajja ttawanya polisi zaffe atya nga zikubamu anti ffe tulina byetulinda okuleeta either bo bayinza bate babyagala naye nga ffe bituyambanga gavumenti n'atutawanya naye ng'ate ekyamusibizo oli awo kiri unlawful tekiri mu mateeka kyekigambibwa okuba nti kyeyakola nti era gavumenti tesobola kukusibira obuli awo bwereere era guba musango paka nga bivudde mu kkooti tetumanyi oba wali ogulina oba togulina tosobola kujjawo kye bamusibira nti oba kituufu oba si kituufu until when batudde ne baguwoza prostitution yonna nekola ki neggwa ne bamusingisa oba ne bamukola ki ne bamwejjereza kati ekyo kisigala eri ku state. Naye ng'omaliriza kakati mwami Kyagulanyi ayina kubeera naye nga asengejja oba ayiiya abasigaddewo nga bakuumanga kabiriiti kubanga olaba waliwo statement mwami Museveni yakola n'agamba nti bannabyafuzi bangi abakola ebikolobero abavuma abantu abakola ki bagenda mu kkomera okijjukira what if nga tunatuukira wali mu kulonda nga bangi bagenzi okitegeera. So ate nammwe abatulaba oba abantu ba bulijjo tulina okwegendereza tulina okuba nga twegendereza naawe kakati osobola obutamanya tebukugisaako musango okitegeera gwenza okugamba nti anze sibimanyi ebyo naye okola ensobi era bagenda kukola ki bagenda kukola ki bagenda kukwata ate bakusibe future yo oluusi ebeera eri
evundire bagitereko ettaka bagisimireko ettaka naffe tulina okubeera abeegendereza. Abalinzi tubaagaliza mirembe, Mukama abayambe ennaku z'omwezi bwe bazituuse babaweddeyo insha Allah.